Pasaloza Bugingo yafuna masters. Yes. Doreen. Doreen. We bali kusoma. Ye bali ddala. Twamufuna wano. Nina omukazi asomye nnyo naye. Naye we bali. Ebintu byabwe bagaining eri mu bitabo. Bagaining power yawe eri nnyo mu bitabo. Ye bali kusoma. Eri nnyo mu bitabo. Ne experience kala. Ate mchala mugezi. Ati bonna bagezi. Genda mmirimu gya musumba Bugingo. Genda musamonze. Omanye enseno time etuuka yes mukaseera society tulina okwogera omuntu wakoledde ensobi. Naye ate mulekerawo okujajinga abantu olwa miscomings zaabwe. Mubajajinga olw'emirimu gyabwe. Ate kino tukibagamba kubayamba kubanga mugenda kukola decisions enkyamu mu bulamu olw'okuba depending ze ku nsobi y'omuntu okumujajinga okukola decision ate eyamba gwe. So Pastor Bugingo omusajja mugezi wogenda mu byabuulira ne mu byakoze nebbanga lyabikoleddemu. So omwana ono ate omwana n'agamba ne mama mugezi. So omwana abadde alina okusoma ate n'abaana be basomye bulungi. So yatuwadde emboozi jukira ne byavaayo mabega luye mabega n'alumba taata we nabiki byali bingi. Ayavudde n'afuna engeri gy'abiwumbawumba but they are now okay. They are now okay. That's good. Katusaba ne musumba. Babi kanumyemuko musumba okubanga oyozaayozezza abantu okuva mu university endala n'otayisawo akamuwalawo. Ate omuwala najja ate ye n'alaga nga she's okay. Kale kiyinza obutasoboka oba kuddawo family kubeera emu naye nga basobola okweyisaamu akasimu nga waliwo ebisobola obbagatta. Sooka otuwe Doreen oyo. Gift Bugingo, and I graduated in the Master of Science in Telecommunications Engineering in Makerere University. I am blessed that Katonda Badenga and Magezi at every level. I've always had sponsorships. Primary, I kept winning bursaries. Secondary, I got some lady who sponsored me. Bachelor's, I was on government. Now, financially, you can say that there's always been support here and there, but you cannot underlook like the other support that you got that was not money per se. Eyokukuza, eyokulabirira, eyokusabira. So both my parents have been through there throughout. Kubanga sisose kusoma masters. Both my parents have always been there. I thanked my father and I prayed blessings for him because he was there. Taata yakubeererawo naye. Maybe not in this masters, but he has always been there. And I had, like I said, Tota and Kidaku masters. You have studied before, and he was always there. We might have some challenge now, or maybe he wasn't so present in my masters. But then I wouldn't have achieved masters if I had not achieved the other things. So I pray blessings for him and I respect him. So I can generally tell you that my parents have always been there. So mu kirabo kino ekya masters ky'owadde bazaddebo Taata yavuddeyo somehow nakuwebaza? Not yet, but I believe ajja kunebaza. Or at least I'm sure wonna wali ateeka okubanga deep down he's proud. Before nga ukyasooka okwogera ne taatawo yali ayogeddeko in future nga ayagala obeere kino ky'oli today? Yes. He used to pray for it. Actually, yes, so much. I remember when I did my bachelor's, yangambanga Doranze yange degree is okay wedde. Eyiyo ejja kuba ya bawa ate nje kubanja. I'm going to share a photo of my acknowledgement book. Kubanga oba wali okiwuliddeko nti akatabo ka masters oba alina akatabo. After degree, any other studies after that, and at every level I've always acknowledged him. I think I'll show you a photo of my graduation book. He's acknowledged. He was always there in my mind, at least that, you know, that this would make him proud. Buli omu yabifuna bulala. At that moment, my mom and I had been accused of attempting to steal church land. That was sad.
You know, sirina mbala ya bubbi. Neither does my mother. So it was so sad, like bali bakuwayirizako ekintu ate ekibi njagala nnyo kanisa, like we have grown up in church. I cannot be one to take away something from the church. So yes, obusungu bwali bungi bwo. Naye olaba abantu mu bulamu buno. Abantu bafiirwa. Like ate kati omuntu aba afiiriddwa Taata bamugamba nti kubanga nkozesa kufiirwa kubanga it's like the worst thing in this life. Ebintu ebya byonna biddibwawo si ekyo. So omuntu aba afiiriddwa bamugamba time ejja kola ki? Time will heal. Yeah. So kati olaba time healinga afiiriddwa ng'oto oyo aba avuddewo. Yes. Kati ffe tetwafiirwa. So if time can heal a person, afiiriddwa. Time etukozeemu omulimu, like time has made us okay. Time, as in time is okay. Like time has healed everything. Kwegamba Katonda kweseza buno obudde really. Ate Katonda atulaze omukwano mungi. Nebye twali tutunulira maybe by then that bino tekisa kusoboka bwebanga situli wano bati tuli wano Katonda akikoze. So bwenzira ku kibuuzo kyo nti twandyagadde okulaba differently oba nandyagadde okulaba oba ng'okulagana ne taata mutula ku mmeeza y'emu. Like it would be the normal thing to do because like tewakyali busungu ebyabaawo there is no family that is perfect. It's only that ours was all over the place. There is no perfect person. I have my imperfections. So it would be the normal thing to do. In my nature, sivuma, so I don't think namuvuma. Whatever I said, it could have come out wrongly, but I'm sure it was right. No, nalaba obudde kintu kikulu nnyo. Yeah, time heals. Obudde time ejjatuuka bajja kwesootinga. Besootinge. Kubanga emyaka 29 gye yamala ne mu kyalo katamala izo yamala mu myaka nga 27. Mingi nnyo. Nnyo. Banayinza nako saagala bukyayimu. Naddala abantu nga balina bonde waliwo bino ebyemikwano nti tayima twali ba mukwano nodda bibyo nenzira ebyo biri okay ate nayo mba mufunye akakisa era nakyo kivaawo bulamu obulimu empalana tebunyuma naye ate bana abalina naddala abalina abaana nga bwe nagamba buli ebya Josted ne Primo bali mu kwevumira beeswaza kino beeswaza kiri. Kale tumalirize endowooza bannange.